Tata Katonda w'ekisa tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwa gye tuli. Tukwebaza olw'ebyokuyiga bino ebyongedde okutubikkulira butya bwe tulina okukola omulimu gwo. Ate era twongedde okuyiga nti naffe mulimu gwaffe. Tulungamye nga tuyiga mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama atukoze bulungi. Twatandika kwota eno era ne tujja nga tutunuulira omutwe omukulu ogwa kwota yonna ogugamba nti omulimu gwa Katonda, omulimu gwange. Kakano tutuuse ku ky'okuyiga namba 10. Twongera okuyiga ku Pawulo engeri gye yakolamu omulimu. Luka wano yamuwandiikako ebintu bingi bye twetaaga naffe twongera okuyiga, tuveemu okutya, tulabe n'okukola kwa Mukama waffe bw'atuukiriza omulimu gwe. Omulimu eri abatatuukiridwa, ekitundu ekisooka. Bwe mwabadde mutunulamu wano nga twongera okugabanako awamu ffenna, mwalabye mutya omulimu eri abatatuukiridwa. Wano tuba tutandikira. Musumba. Mweri abatatuukirikika. Eriyo abatatuukiridwa nga bali mu bitundu by'ensi ebituukiriddwa. Obukristaayo mwe buli bungi naye nga mulimu obuwugiro bw'abantu abatatuukiridwa. Eriyo amawanga amalamba agatatuukiridwa, agatanatuukirirwa, billions. Agatanamanya ku Katonda. Agatanamanya Katonda, Katonda wa kwagala, era yetalina nnyo okubalokola. Nyini mulimu yabafiirira, abalumira okukamala, ayagala kusindikayo ba missionaries nga bwe yasindika Pawulo. Naye abakolera mu bitundu ebituukiriddwa ba missionaries omulimu bagukola mu ngeri ya njawulo okufaananako abo abakolera mu bitundu ebitanatuukirirwa. Pawulo alina kye yakola mu Aseni, mu Makedoniya, ekituzibula amaaso mu nkwata y'abantu abatafunanga mukisa kutuukirirwa. Tugenda okuyigako olwaleero. Okay. Ekitegeeza abantu bano balina enkwata ey'enjawulo. Ey'enjawulo. Nkulu nnyo. Tusimbuliraawo omulimu eri abatatuukiridwa, eri abatatuukirikika. Abatatuukiridwa. Bikola y'Abatume essula 16 nyiro 6 paka ku 10. Twagala tulabe nga tanatuuka eri mu Baseene. Yasookera wa atuuka atya eyo mu Baseene? Yesewo. Ne bayita mu nsi y'Efuragiya ne Galatiya kubanga baagaanibwa Omwoyo Omutukuvu okwogera ekigambo mu Asiya. Bwe baatuuka okumpi ne Musiya ne bagezaako okugenda mu Bisuniya, n'Omwoyo gwa Yesu n'atabaganya, ne beekoloobya Musiya ne batuuka e Tulowa. Pawulo n'alaba okwolesebwa ekiro omuntu omu Makedoniya ng'ayimiridde era ng'amwegayirira ng'agamba nti, wunguka okutuuka e Makedoniya otuyambe. Bwe yamala okulaba okwolesebwa, amangu ago ne tusala amagezi okusitula okugenda e Makedoniya nga tutegeera nti Katonda atuyise okubuulira enjiri. Lwaki Katonda abasindika eri? Lwaki? Kuba bo balina gye baali baagala okugenda. Omwoyo wa Yesu oba Omwoyo Omutukuvu n'abagamba eyo temugendayo. Kiki kye tulabawo omukyala Kabiito? Katonda okubasindika e Makedoniya kiraga obukulu bwa Katonda oba omukwano gwe wawe gwinza okutuuka
nti teguli limited kubano bokka abamutegeddeko baba muwuliddeko baba mumanyiko naye ne bali abatannamutegeerako alina enteekateeka yaabwe okulaba nti bamutegeera bongera okuba mu nkolagana awamu naye. Ekitundu kino omwoyo gy'abagaana Asia Minor kyali kibuuliddwa ekiwera. Kyalimu abayudaaya bangi abaasaasaana. Pawulo ne banne gye baasookeranga. Ekitundu kino ekya Makedoniya okituukamu omala kusomoka nnyanja ya Aegean n'ogenda e Bulaaya proper. Bulaaya yitanaba kukwatibwako. Mukama n'ayolesa Pawulo mukwolesa okw'enjawulo nti mugende eri n'eri enjiri yeetaagibwa. Kituwa kifaananyi ki ku Katonda? Katonda afaayo ku buli muntu era afaayo abantu be abaagala oba bangeri ki oba bangeri ki. Kubanga singa tutunuulidde bulungi Pawulo bwe yali ng'atandika yagendanga mu Bayudaaya. Abayudaaya baalinga bamanyi Katonda ekitono naye abantu bali Katonda baali tebamukola ki, tebamumanyi, tebamutegeera ddala. Kakati Katonda bano abasajja bagezaako okuwunguka bagende mu bantu bano abalimuko akafaananyi ak'okutegeera ku awandiikibwa ebitonotono kubanga mwalingamu Abayudaaya abaasengangamu naye eri Makedoni teriiyo na Muyudaaya n'omu yali asenzeeyo. Ne Katonda afaayo okuboolesa nti mugende eri mukole omuki omulimu. N'ekirala olw'okuba Katonda ono afaayo n'eri abo abatannamanya ku mawulire amalungi asaze gonna okulaba nti Pawulo ne banne tebamalira wano nnyo biseera naye obudde bwabwe babukozese bagende babuulirewa e Makedoniya. Kyava ayisa mu kwolesebwa kwalaga Pawulo ng'abatuma ogenda okukola omulimu. Tuyanziza ate bano teyawaleka mu bbanga yalona mu bulonzi basindika eri eno omulimu negusigala agutambula. Mukadde tuyongere mu ssuula eddako bikolwa by'abatume ssuula 17 kuva otandikire ku lw'14 paka 16. Amangu ago abooluganda ne basindika Pawulo okugenda okutuuka ku nnyanja. Siira ne Timoseewo ne babeera eyo. Naye abawerekera Pawulo ne bamuleeta mu Asene ne balagirwa okugamba Siira ne Timoseewo bajje gy'ali amangu nga bwe bayinza amangu ne bagenda. Ne Pawulo bwe yali mu Asene ng'abalindirira omwoyo gwe ne gumuluma bwe yalaba ekibuga nga kijjudde ebifaananyi. Tweyanziza nnyo mukyala Kabiito. Abantu Pawulo babaddemu ne bano basanze baawukana batya era awulira atya ku bano basanze? Babaddemu enjawulo ebaliko ne bano basanze nti bali bamanyi ku Katonda omu eyatonda eggulu n'ensi. Naye wano akyalina ku station alinda banne bamwegatteko bakole omulimu okuyisaayisa amaaso nga bifaananyi bye byetoolodde. Ekitegeeza bano baali basinza bukatonda obuki obutini. Version NIV yagambye, while Paul was waiting for them in Athens, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. N'amanya nti eno jezze Katonda tebamulabangako tebamuwuliranga nako kubanga ekibuga kyali kijjudde bukatonda obutini. Tuyanziza. Naye ate era waliwo bye bafaananya. Kituufu naye Abayudaaya baaliyo n'abamanyi Katonda baaliyo naye nga abasinga obungi tebamanyi. Era baaliyo era nga bwe tunalaba gye bujja. Era enkola Pawulo gye yasooka kwesa enkola yemu nga gy'abadde akola eri
buli wagenda asooka kufefetayo Bayudaaya makuŋŋaaniro gaabwe nawano yakikolako nakisuula ng'omulimu munene okusinga omulimu guli mu makuŋŋaaniro g'Abayudaaya. Mukonde sooka tusomere olw'17. Awo n'awakanira mu kuŋŋaaniro n'Abayudaaya n'abaali bakatya Katonda era ne mu katale buli lunaku n'abo abamusinkananga. Tweyanza mukadde mbadde ndowooza yalisigadde busigazi mu yeekaalu ne bano abali mu butale nabo bajje bamusangeyo. Kyali kimwetaagisa okuva mu yeekaalu ate agende mu butale naye atandika okukolerayo omulimu. Mukadde Kiwanuka esookera ddala Nsumba ava kunnyonnyola n'agamba nti Abayudaaya baaliyo. Ekituufu tuyinza okuba nga tulondoola bantu baffe ne bwe tuba nga tuli mu nsi gye tubuuliramu enjiri, tusinga kulondoola abo abategeera kwani ku Katonda ku Yesu. Naye bali abatakutegeera nnyo ku Yesu tuyinza obutabakola ki? Obutabalumba. Naye omusajja ono Pawulo bw'abeerako mu makuŋŋaaniro g'Abayudaaya n'ayogera nabo, kubanga Abayudaaya bano baali bamanyi endagaano enkadde yonna, naye ng'ebya Yesu n'okuzuukira kwe tebabitegeera buki bulungi. Lwaki agenda mu makuŋŋaaniro? Abategeeze ku bukulu obw'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kakano agenze ne mu butale. Mu butale gy'agenze teriiyo si Bayudaaya, eri abamawanga abasinza obufaananyi, naye nga nabo beetaaga ekigambo kyekiki ekimu. Akola effort akuŋŋanya abantu abangi bonna bategeera obulungi bwa Katonda n'ekisa kya Katonda. Ndowooza oba ekibuuzo nkizeemu. Ekyange yesewa wangu okukola bantu kyabangu okukolagana nabo. Bomumanyi ku ab'omukuŋŋaaniro, abamanyi ku Yesu, abamanyi ku bwe tukisembeza ku mulembe gwaffe guno kifaananako kitya? Wano muteeka butegesi kukuwa effort wa namumira nomugaba handi biiro olunaku lwe muggulawo mugguzawo Bayibuli olunyiriri olusooka okusoma Mukama waffe akomawo Kubikulirwa 14. abantu bonna bakuŋŋaanye mu kitwala nti bamanyi Bayibuli bagikkirizaamu ne Yesu bamumanyiiko. Ng'otandikira awo olinakola nkaayana argument reasoning, naye kiri kitya nga gy'ogenze Bayibuli teriiyo, temanyiddwa. Pawulo kyeyolekera mu kibuga kino asooka eno awangu kiringanga Yesu bwe tusindika okuvuba, okuva mu akweyamu n'okuva mu ocean kyekyamu kalira mu kyangu kuba olwedde byoba byakwatibwa dda birinda mmere buli koosula mu birowooza nti emmere nga bijja nga bikwata, naye bakutwala mu guyanja Indian Ocean ogenda ovubeyo buno bubadde okozesa eno tebukola eri oyinza okuvayo nga tofunye. Mukyala Kabiita nange kyenafunyemu mu 17 nti bwe tusoma mu bikolwa by'abatume 8 atandikira Yerusaalemi ne mu Buyudaaya okutuuka ku nkuŋŋaaniro y'ensi yonna. Ate ne lesoni eno bwe twali tuyiga omulimu gwa Katonda, omulimu gwaffe, yatugamba nti tulina kusookera waka. Kati asoose mu bali bakkiriziganya nabo mu nzikiriza n'amala waliwo n'abalala abatali kitundu ku Buyudaaya nga si Bayudaaya naye nga Katonda bamukola ki? Bamutegeera. Kati bwajja mu katale, akatale katukuŋŋaanya okuva buli omu gy'akoze eki? Gy'avudde. Kagenda kuŋŋaanya abawerako
ekisuka ku bali abayudaaya abamanyi Katonda n'abalala bonna oba oli awo buli omu gy'alaze amawulire naye agatwale. Bana bali mu butale Mukama tebamumanyiiko tebajja kujja bajja gamba biri by'abayudaaya naye gwe bw'onojja bajja kuwuliriza kubanga gwokoze eki ate sebo yali nkola ne abasajja abayivu abafirosofo nabo bakolanga enkuŋŋaana ze zimu mu butali okwogeranga ebigambo byabwe. Kakati Pawulo naye ekyo kyakoze eki era kyaleeta bangi okutegeera ekigambo kya Katonda. Mukadde 18 paka 21 sura yemu 17. Awo abantu abamu abafilosofu aba Epikuliyo ne abasitoliko ne bamusisinkana. Abamu ne bagamba nti ayagala kwogera kyabujja n'ono. Abo ne bagamba nti afaanana nga abuulira baalubaala abajja kubanga yali abuulira Yesu n'okuzuukira. Ne bamutwala ne bamuleeta ku Aliyopaago. Ne bagamba nti tunaayinza okutegeera okuyigiriza kuno okujja kwayogera ne bwe kuli kubanga aleeta ebigambo ebijja mu matu gaffe kyetuva twagala okutegeera amakulu g'ebigambo bino. Abaseene bonna n'abagenyi abaabangayo tebaakolanga kintu kirala wabula okwogeranga oba okuwuliranga ekigambo ekijja. Toyanza mukadde 18 bw'ayogedde balabisenga byayogera ebitakola makulu si bwe kiri naye njagala obuuza mukyala Kabiito kiki kye baalaba mu Pawulo ono ekyabawaliriza omujja wano mu katale bamutwala eri gye bayita Aliyopaago oba mu Luganda bwe kibadde kiki kye baamulabamu ekyabawaliriza okumujja wano bamutwala eri abakulu gye batuula ng'ate batandise bagamba byayogera biki byayogera ono naye balina kiki kye baamulabamu ekyo. Areopagus ono mulabanga oba stadium nti ave wano mu katale agende wano atukuŋŋaanyiza tutuule bulungi tukalire tuwulirize. Ndowooza ebimu ku bye baamulabamu kuba bagambye bano baali bafilosofa alabika nga naye yali mukugu yali mutendeke mu ngeri gye yali akolamu omulimu gwe. N'ekirala ababuulira ku Katonda gwe batategeera era bali mu kulowooza nti oba atusaanukulidde Katonda akapya naye akikola mu ngeri ya kakkamu n'omukwano ekibaganyiza okuwuliriza si byakuleekaana. Kati kwe kugamba nti owange ayinza okuba byabuulira birimu ensonga katumuwe amatu n'obudde obumala ave ne wano mu kifo ekireekaana kuba mu katale atunda agula alamuza agende abannyonnyole bulungi bongere okumanya ku Katonda ono gw'abayigirizaako. Abayivu kyembaagalako baagala nnyo okuyiga. Omuntu bw'abanga muyigirize kubanga bano tulabye baprofesa bafilosofu bayivu baaki bawaggulu era batunuulira omuntu ng'alina ekintu ekyobuyivu nabo bawulira nga pandyetaaze okukitegeera obulungi. Era kino kyawaliriza abasajja bano okukwata Pawulo bamuteeke mu kifo kumpi kyateetegekedde ekyandibadde kisasulirwa n'ensimbi ennyingi naye bo bakisasulire wakiri babeerewo bawulirize ebigambo by'omusajja ono byayigiriza. Muyivu munaabwe. Mulimu statement egamba nti alina ebigambo byayogedde bye twetaaga okutegeera. Ekitegeeza nti abantu bano ebigambo byeyalaze okwogera ebimu baabirinako idea naye nga balina we bakoma
ne beetaaga okwongera okukola kutya okutegeera n'okuyiga. Laba Pawulo bw'abikkulirwa omukisa mu bantu abatuufu. Kansoke wa Musumba Kakembo. Naffe mu kiseera kino tulinazi Areopago zaffe weziri njagala okunoganya wali wetuvudde. Yesu. Pawulo yali muyivu. Obama musomera mu University of Athens. Nze nasomera mu University of Tarsus. Okweyanjula kikulu. Naye yaliwo ku mulembe ogwo. Ne Gamalieri professor omukulu majasomesa. Omuyivu bawulirira omuyivu ng'ayogera. Mind ngeri coordinated. Ebintu abisengeka bulungi. Kimusikiriza. Kwetugata bye byala bimugambye. Enkwata gye bikwata. Erupago nene waffe tuyinza okuba nazo. Kiyinza obutaba kifo. Ndi kifo kiriyinga abantu gye bakungaanira okubaganya ebirowoozo. Twandigambe nti Makerere University naye nedda. Erupago eyinza okubeera embeera. Abantu ng'embeera eyo bagibeeramu. Katugambe ng'enjigiriza egamba nti teri Katonda. Abaana baffe bakulira mu bintu ebyo. Ne bakulira mu mbeera y'Erupago. Okukkiriza nti teri Katonda kyekyomulembe kyekiriwo evolution twava mu bukulu. Naffe tubirina. Oyo ayinza okubeera Omuhindu. Ali mu Kampala wakati omulini na mirembe ne Lubaga. Naye Muhindu emirembe talinnyangayo, tamanyi bigenda mu maaso. Naffe tetulinnyaako ku tempo yaabwe. Eyo nayo Erupago. Ekibuli abamu tulinnyayo mu ddwaliro. Tetumanyi bifaayo. Naye ayinza okubeera Erupago. Bweziri. Nsumba nina kye neeyongedde okutegeera nti ekitegeeza singa mba nakugukira Makerere ku kasozi k'abayivu, Mukama nannyamba ne neeyongerayo nenfuna ne PhD naye nga ndi mu Seventh Day Adventist. Ne wabawo ne bakwano gwange betufaanaganya ebitabo ne grade naye ng'ate basayidi ey'enzikiriza endala. Kinyanguyira nnyo okwogera ebigambo ne babitegeera. Naddala bwe biva ku levo yaffe ey'okusindana. Omanyi ffe yetukoma okukaana eno abawansi. Ebintu tukayana bukayanyi mpaka. Naye abo, you give me your point of view. I give you mine. Nenkuwuliriza. Kyoyogedde nga kirimu eggumba nenkikonfaminga. Nga nti awo oli mutuufu. Nange awo simanyi bwe nnyonnyolawo. Naye ate njala otundeko nakano. Respectfully nga buli muntu awamu n'ekitiibwa. Calmly. Naye ffe tufa kuwangula mpaka. Mu Erupago waffe. Pawulo kyova olaba bw'ayogera abasajja bano beewuunya. Musajja muyivu. He speaks with respect, with conviction. Ajje tubyeyongeremu. Mu bufunze Musumba agamba nti Areopago kyekifo ekiyinza okuŋŋaanirwamu okwogererwamu ebintu ebikulu. Si weewaawo kiyinza okuba ekifo. Yinza okuba endowooza. Embeera ginnyonnyole embeera etya. Okugeza waliwo embeera ezimu eziyinza otuleeta awamu tugeze nga mu kufiirwa. N'oweebwa omukisa okubaako ky'oyogera eri abakungubazi. Era kiba kifo. Embeera etulese yakungubaga. Kale ekyo
mukisa eri gwaguweereddwa okutegeeza abantu bano ku Katonda oyo. Olukiiko ku kyalo. Olukiiko lw'ekyalo n'ebirala. Njagala kwongerako kano nti Katonda okuteekawo embeera okusitula Pawulo ave mu katale. Amukwasa abantu bano abayivu. Kitegeeza nti abantu bano abayivu singa bategeera ensonga eno yanguwa okutuuka ate mu bakatale. Era ekyo Mr. Kutesa kyanyonyodde kyogera okuggumiza ekisuubizo kye tuweebwa Matayo 28:8 paka 20. Bw'amala otutuma tugende mu nsi zonna ayongerako nti laba ndi wamu nammwe. Kuba Pawulo amujja mu katale wano awali noise n'ebiringa ebyo n'amukulemberamu okutuuka ewali abanaamuwuliriza ate n'obubaka babusaasanye mu ngeri esingako obulungi. Tweyanziza katweyongereyo 22 paka 23. 22 yagambye nti Pawulo n'ayimirira wakati mu Areopago n'agamba nti abasajja abasene mbalabye byonna nga mutya nnyo baalubaale. Point of respect. Nyongere kubanga bwe mbadde mpita nentunuulira bye musinza era nensanga ekyoto ekiwandiikiddwako nti kya Katonda atategeerwa. Kale kye musinza nga temukitegeera nze kye mbabuulira. Tweyanziza nnyo mukadde. Tugenda soma ekitundu ekiri ku Tuesday. Mukadde ekiwandiiko agenda kitusomerako mu Luganda bwe tusoma nga bwe tukubaganya ebirowoozo. Abasajja abaseene mbalabye byonna nga mutya nnyo baalubaale. Bikola ya Atume 17:22. Siwa kutusoma tutaterezeemu. Abavunudde kutya baalubaale. Ne wano ekigambo kiri religious. Eyo ekyo kikozesa mu Areopago. Chicken baalubaale. Kisizira ku ngeri yiba nikitegeeramu. Nebo gamba nti muri religious. Bakiriza. Muri bakkiriza. Bakiriza. Pawulo yali asiima abakafiiri. Eddiini yaabwe yali ebuzaabuziddwa mu buli ngeri. Naye era Pawulo yasiima okwewaayo kwabwe gyeri kubanga okwewaayo n'ebyomwoyo ebikyamye kusiimibwa nnyo okusinga obutafaayo n'akatono ku by'omwoyo. Kiki kye tukola Pawulo kyataakola? Mwami Kuteesa ng'osanze abantu bakafiiri bali mu kusamira. Kiki kye tukola ffe ye Pawulo kyataakola? Ekisinga kyetukulembeza mwe muli bye mukola tebiri mu makulu temuli ku Katonda. You are negative to us. Yes. Eyo kanveyo nzire wano. Fena tuyita ku makubo. Nosanga abantu bali Yesu akomawo, Yesu abagala mwene nye mulokoke. Kiki ekitujjiraawo? Kiki kye tutera obbeera nakyo mu bwongo? Mukyala Kabiito. Nina ekyanzijiranga luli. Nina n'ekinzijira kati. Ekyanzijira kyakujiranga luli. Byonna nja bibawa. Ekyanzijiranga luli. Ati lwaki batuleekaanira? Nga nina negative attitude ku bo. Nga mpulira noise ndaba abantu abali disorganized. Ne boogera tebabikakasa tebabimanyi. Naye ate kaakati balinako attitude ennungi. Kubanga sirina lwe nali mpiseewo nga ge boogera si mazima. Banange mwenonye mulokoke ekiseera ky'omusango kituuse. Sige mazima. Yesu akagala gwayitawo ku boda. Yesu alina gwatayagala. Musumba Kakembo. Kiki kye tutera okukola ye kyataakola? Kusala musango, kudiscouraginga, kujerega, kumalamu maanyi, kulaga nti ffe tulina ekituufu ffekka. Ffe tumanyi kisoboka okuba nga ffe tulina ekituufu. Kisoboka okuba nga ffe tumanyi.
naye sooka oli omuwe credit. Kiri kyakoze tosobola nakikola. Gwe kennyini tosobola kukwata bayibuli eyo n'ogenda emirya mu masaŋŋanzira. Naye banabi bwe yabagambanga okukola ne bakikola. Nyabo nange nalokoka ku nsonga eyo nfaanananga gwe kati. Naye olina endowooza eyaluli. Nalina endowooza luli koze bafa omutwalo anti bagamba nti babawaayo omutwalo. Naye yinza okubeera akabaako nako baddaawo nga buli kyagerako kikwata ku Yesu. Sigamba tugende nga tubawaana. Sigamba naffe tugende tukole bwe tutyo. Naye Pawulo singa yakola bwatyo teyandisobodde kubuulira abantu balingi. Bano boogedde ku sayidi emu eyogera ku Yesu. Naye tugambye waliwo abasamira. Waliwo n'abakola ki? Abali mu kusamira. Nga ne Yesu tebamukumanyi naki? Nako. Naye ano boogera ku Yesu. Kale era eddoboozi lya Yesu likola ki? Liwulikika. Kati tuzzeeyo ku Pawulo ng'ayogera n'Abayudaaya. Newankubadde nga Abayudaaya baali balina kye batamanyi. Pawulo agezaako bajja. Naye waliwo abatamanyidde ddala. Era nga bali mu kusa. Obasiima otya? Awe tugenda. Engeri gye yabakwatamu. Ye musoma Kakembo. Gendawo. Mukadde tusomere paragraph eddako. Agamba Pawulo yayongera n'agamba nti bwe mbadde mpita ne ntunuulira bye musinza. Bwe yalinga nnyonnyola engeri gye yagisomamu ku ddiini ey'omu Asene, Pawulo yalaga nti yali asse ekitiibwa mu bantu. Yali tafubuutuka nga yeeyita omukugu ng'alina ebyokuddamu byonna ku ngeri abantu gye baali beetaaga okukyuka. Mu butuufu yali mukugu, era mu butuufu yalina ebyokuddamu abantu bano bye baali beetaaga, naye teyeeyanjula bw'atyo. Oba si ekyo yandibadde agaanibwa butereevu. Mu kifo ky'ekyo yalabibwa ng'omuntu afaayo ku bantu era ng'ayagala ebirungi ebyabwe bye baali bakola. Waaw. Neyongere. Ng'ayogera ku kiwandiiko. Tukataputemu. Ekyala Kabiito. Nti enjogera ye yalaga nti afaayo. Kuba senga yayogera na bukaayo na bukambwe na kusala musango tebandi muwadde budde yadde n'akatono. Kuba ne mukatale baali badde basobola okumugobayo. Kino nno kituwa ekyokuyiga nti nyinza obanga kyenjogera ge mazima. Naye engeri gye ngasabiseemu. Idi byamutere. Number 1. Number 2. Mu bukafiiri bwabwe abagezaako balungi okusinga batagezaako. Omwoyo gwo Pawulo gwajjayo. Ani atayagala kuwulira ekintu ekyo mu buwangwa bwe? Nga bamusiima. Nga bakusiima. Tewali n'omu. Ono omusajja mulungi. Okufa okwafaako. Akulabye. N'ebyafa abirabye. Tumuwulirize, mutuule mwefuge. Kyansonga nnyo okukitegeera ekyo. Tine mikwano gyaffe abafuba okubeera mu madiini newankubadde nga amazima amagamu baate bagamanyi okubasiima n'okubawa ekitiibwa. Olw'ekyo balamaze bavudde gye bavudde ne bajja nga talina kyakola ki kyamanyi n'atuuka waatuuka. Abalala ebigere ne bizimba, abalala ne babe naye nga ye mu birowoozo bye yamanyi atambulira ze kusinza Katonda. Oyo bw'oba omubuulire musooka omusiime olw'ekyo kyamanyi. Pawulo kino kye yakola. Engeri za Katonda okumanya za njawulo. Tulaba Pawulo ng'akyali Sawulo. Amaanyi ge yalina ng'ayigganya ekkanisa. Bw'afuuka Pawulo ziru yemu gy'ajja nayo. Kati ne bano Pawulo abakomendinga olw'okuba nti bakkiriza.
ng'amanyi nti senga banaategeera ow'okukkiriza omutuufu okukkiriza kwe kumu kwe balina wano lwakuba bakulina mu kifo kikyamu bagenda kukusenvula bakuteeke mu kifo ekituufu. Era kyavudde wali amaliriza ng'agamba nti ebiseera ebyobutamanya naye ng'ayogera ku kiwandiiko kya Katonda atategeerwa mu Bikola by'Abatume Essula 17 olunyiriri lwa 23 Pawulo yakozesa omukisa gw'ebyo ebyali biyinza okutunuulirwa ng'ebyo mwe bakwataganira. Baali bakkiriza mu Katonda bangi mu butuufu ng'eno yali ntandikwa nnene. Abantu abamu mu kiseera ekyo baali tebakkiriza era nga basobola okuggulawo ekkubo erigenda mu mboozi ey'ebuziba. Teyasekerera ndowooza embi ey'ekyoto kya Katonda atategeerwa. Mu kifo ky'ekyo yasiima era ne yeebaza abantu abaali bafaayo ekimala ku bintu eby'omwoyo ne bagenda mu kaweefube n'okusaasaanya ssente mu kusinza ekintu kye batategeera si kulwa nga babaako ekibabulako. Musomba Kakembo, kiki Pawulo kyakozesa ng'amaze okuvudde eri gye tulabye abawadde ekitiibwa abakomplimentinze nti basinza, kiki kyalaba wano ekirala kyakozesa? Afunye olutindo kwaleetera ekipya ekikye naye nga olutindo akozesa lwabwe kibafaananya. Abantu bano balina Katonda atategeerekeka. Mu kifo ky'okukikyereka abasima busiimi muli banyiikivu okumanya muli banyiikivu mutadde munese mulimu kusubwa si kulwa nga mwene kyemusubwa olwa Katonda oyo atategeerwa n'afuna omukisa agenda okumwanjula nga terajja muwakanya kubanga tebamutegeera agenda okumwanjula bo bennyini bebakkiriza tetumutegeera tweyanziza. Ekirala kyakozesa nga tannatuuka wali he mingles with them atambula ne yeetolola ekitundu n'akistadinga bulungi agenda okubabulira nga byababuulira alina first hand information yabirabyeko era nga byayogera tebayinza kukola ki kumuwakanya. Wano nalabyewo ekyokuyiga eri kufa abamu abaweereddwa omukisa ogenda okubuulira mu bifo ebyenjawulo nti tolinda ssaawa yakujja ku kituuti olyoka olabikeko eri abantu naye n'okubalambula n'omanya engeri zaabwe kijja kuwa common ground oba kijja kufuna embeera eneebagatta olwo konaatandikira n'okubabuulira ku mawulire amalungi okusoma amawulire okuwuliza ebigenda. Omusumba gwemanyi wano waffe wano akozesa enkola eyo naye ngemukolera bulungi Musumba Kajoba. Omusumba Kajoba bw'alinnya ku kituuti mu effort ebigambo byayogerako bibiri ogenda okulaba bagambye byebyo current affairs. Pawulo yali ku current affairs naye nga yazitwalira time okuziyiga. Kyeyanziza Musumba tulabye nti amaze okufuna attention yaabwe nti Katonda oyo gwe mutamanyi nze nina amawulire amalungi gwendeese kubamu akafaananyi bonna nga bateza amatu baagala kubuuza nti tumutegeera tutya. Katutandike ku 24 paka 27. Katonda yakola ensi n'ebirimu byonna. Oyo kubanga ye Mukama w'eggulu n'ensi tabeera mu masabu agakolebwa n'emikono. So taweerezebwa mikono gy'abantu ng'eyeetaaga ekintu. Kubanga oyo yabawa bonna obulamu n'okussa omukka ne byonna. Yakola okuva ku omu buli ggwanga ly'abantu okutuulanga ku nsi enjuyi zonna. Bwe yalagira n'ayawulamu ebiro n'ensalo ez'okutuula kwabwe. Banoonyenga Katonda mpozzi bawammantenga okumulaba newankubadde nga tali wala wa buli omu ku ffe. Kubanga mwoyo tuba balamu, tutambula, tubeerawo, era ng'abamu abeewammwe abayiiya bwe bagamba nti kubanga era
tuli zadde lye. Kale bwe tuli ezzadde lya Katonda, tekitugwanira kulowoozanga nti Katonda afaanana zaabu oba ffeeza oba ejjinja ebyolebwa n'obukaba bw'amagezi g'abantu. Kale Katonda ebiro eby'obutamanya teyabitunuuliranga, ne kankana alagira abantu bonna abali wonna okwenenya, kubanga yateekawo olunaku lwagenda okusaliramu omusango ogw'ensonga ensi zonna mu muntu gwe yayawulamu bwe yamala okuwa bonna ekikkirizisa bwe yamuzuukiza mu bafu. Naye bwe baawulira okuzuukira kw'abafu, abamu ne baŋŋoola, ne bagamba nti era tuli kuwulira nati olw'ekigambo ekyo. Bwe batyo Pawulo n'abavaamu wakati. Naye abasajja Katonda ono gwababuuliddeko gwe babadde batamanyi ayawukana atya ne ku bukatonda bwabwe bye bamanyi. Musumba Kakembo kantandikire mu ddiini zaabwe ne mu bakatonda baabwe nabo baalirangamu obutonzi ne yatonda. Bakatonda b'Abayonaani gye bali Zeus, Jupiter, bawalangana, benda, batemulagana, bakambwe, basiba enkuba, ebikolwa byonna babikola. Ayo bebamanyi, bebasinza n'ebifaananyi byo babirina. Ono gwaleese naye Katonda waabwe naye tebamumanyi. Mukama Katonda oba yawaati Pawulo okubikkulirwa, temulaba nti kyali kya kitalo nnyo, kyava eri Katonda. Agenda okumuteekawo terajja kumubuuza nti lwaki, ono ze mbeera ze. Tatuula mu masabo gakolebwa n'emikono mwagazi yawa obulamu mututambulira mu ye mulokozi yagenda okusala omusango ku nkomerero. Ali kumpi nammwe, buli amwagala wano asobola okumufuna, buli amwagala asobola. Mukama Katonda yalunganya Pawulo. Mukyala Kabita, tukakasa tutya omuntu omukakasa otya nti Katonda ono Pawulo gwayogerako ali kumpi naffe? Katonda ono nyinza omukakasa omuntu nti ali kumpi, nyinza okusinziira ku experience yange naye. Wiiki ewedde twayiga ku banene engeri gye tuyinza obbakolamu omulimu, ne tulaba Kabaka Nebukadduneeza nti bwe yafuna a personal experience with God teyaddamu kuwoza mbu Katonda w'abana abasatu oba Katonda wa Daniel, naye yali ayogera ku Katonda gwakoze eki gwategedde. Ate n'engeri endala eyinza okutuyamba okukakasa nti Katonda ali kumpi naffe, ekigambo kya Katonda waliwo ebisuubizo ebimu bye tuyinza okwekwatako, okugeza bwe tusomako mu Isaiah 65:12. Isaiah 65 24 nja kusoma mu NIV. Agamba, before they call I will answer, while they are still speaking I will hear. Oyo taba kumpi ddala. Aba kumpi nnyo. Mu Lunyiriri olwa 28 aga nti kubanga mwoyo tuba balamu, tutambula, tubeerawo. Obulamu bw'olina si bubwo. Okutambula kw'otambula nako si kukwo. Akuli kuki? Kumpi ku lusegere. Tubeerawo. Era ng'abamu abeewammwe abayiiya bwe bagamba nti kubanga era tuli zadde lye. Buli muntu yenna okwetooloola ensi yonna n'abasamira n'aboogera bonna bagamba nti waliwo Katonda. Naye bwe tubanga tuwammante kubanga ali awo kumpi naki
waffe. Pawulo addamu nannyonnyola ensonga naga nti olwaleero amawulire gabajjidde ag'amazima newankubadde nga yabasiimye luli olw'okubeera banaddiini naye abagambye nti leero amawulire gabazijidde ag'okuzuukira kwani kwa mukama waffe. Ne Katonda ebiro eby'obutamanya teyabikola ki, teyabitunuulira eri gye mwali, naye leero abalagira mwene nye mutegeere amazima mugatambuliremu. Kino kijja kitya n'olwaleero yensonga lwaki tutambula nga tugamba abantu nti amazima gasigala gayimiriddewo nga maki. Ne bw'onooyogera ku Yesu emirundi 1000 naye amazima gasigala gayimiriddewo nga maki amazima. Tuyanza mukadde tujja tandikira ku Lwasatu mu olumu paka 3 twagala tulabe ng'amaze okubawulira ku Katonda ono gwe badde batamanyi mulimu ebibala ebyavamu. Sebo mbadde nsaba Katonda. Yesebo. Abantu bano abatuukirirwa bayinza okuba baliranwa bange. Bwe mbagamba nti Katonda ono ali kumpi, Pawulo abagamba nti Katonda ono ali kumpi, kituufu Katonda ono yali kumpi? Pawulo akyalabika n'okulabika. Lwaki siwa Mukama Katonda omukisa mu bulamu bwange mu maka gange n'akola n'alabika ng'ali kumpi n'eri bali abatakimanyi? Bwe bambuuza ne mbawa ensonga bwetuukire. Yeremiya 3:3 tutasome yaga nti banayitanga nja kukolanga naye batasuubira. Bwe Katonda ajja kwerwanako, ajja kwerwanirira, ajja bakolera nabo abeere kumpi nga wali okumpi naffe. Kade asatumumu kubanga yateekawo olunaku lwagenda okusaliramu omusango gw'ensonga. Ensi zonna mu muntu gwe yawulamu bwe yamala okuwa bonna ekikkirizisa bwe yamuzuukiza mu bafu. Naye bwe baawulira okuzuukira kw'abafu abamu ne baŋŋoola, abantu ne bagamba nti era tuli kuwulira nate olw'ekigambo ekyo. Bwe batyo Pawulo n'abavaamu wakati. N'abasajja abamu ne beegatta naye ne bakkiriza. Amiina. Mwabo Dionisiyo Omweropogo n'omukazi erinnya lye Damali n'abalala awamu nabo. Dionisiyo Omweropogo yani yali muferosofu alabika ng'okumanya mukulu gwe baatumya ddala Eropago yennyini. Amala okumugwira mu katimba adda wali ebbali n'alaba tulabewo ebibinja 3 eri abaagaana eri abaagamba bintu bino tugira twetegereza, eriyo n'abakkiriza ddala. Era ne tulaga nti missoni ya Mukama Katonda yakola, strategy nekola ki nekola. Nga tumaliriza olw'obudde buli omu agenda kumpayo kyasinza okwetwalira mu lesoni eno kimu mu bumpimpi. Ntandika na Musumba Kakembo. Ngenda kutwala Musumba Kakembo yekka. Kale. Sama abantu bane kitiibwa bakwate nga bwali yagadde okukwatibwa. Abantu bano batamanyi bawe ekitiibwa nga Pawulo bwe yabawa ekitiibwa. Amina. Mukadde tuwereyo okusaba. Ekyo tukitegeere nti ffenna tuli bantu ba Katonda nga bwe twessaamu ekitiibwa. Mukama awulira okusaba kwaffe era n'akuddamu. Erinnya lyo ddungi ali Kitaffe atuwadde ekiseera ekirungi ekifaanana bwe kiti, era tukwebaza olw'omukisa guno gw'otuwa ng'omukisa gw'owa Pawulo okubuulira abantu. Naffe Katonda waffe tunyweze mu kukkiriza, naffe tutegeeze abalala ku bulungi bwo ne kwagala kwo. Erinnya lyo ligulumizibwe litenderezebwe. Otuyamba okutambulira wansi w'omukono gwo ogw'amaanyi era n'okwenenyanga n'okutegeeza abalala ku bulungi bwo
ate n'okutegeerera ddala nti tuli mu kiseera eky'omusango, kiseera kijja omusango lugenda okubaawo. Tuyambe tubeere beesigwa n'okukirawo ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.